Yes, alright, mtulamusizaako nnyo byonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza bali kwekuumira ku manyigo gano aga UG Update TV. Abayeekera ba M23 balumiriza ab'omukago ne gavumenti ya Democratic Republic of Congo eya Felix Tshisekedi okubanga beenyigidde mu kikolwa eky'okutta famire z'abantu 10. Abantu 10 mu famire emu mu Democratic Republic of Congo. Oli ku UG Update TV gwatana tweyungako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko ojja kubosola bulungi nnyo otwegattako. Abali emitala w'amayanja nammwe mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV mukola ky'amaanyi nnyo bannankyukakyuka mwenna abali eyo mwe bali kuwagira nteekateeka mwe kuwagira buli kimu ekigenda mu maaso ekyongera ku ggwanga lyattu Uganda okubanga kiriteekako change. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza weekly days ennungi mikwano gyange bali ampuliza ng'amakulisa nnyo mu weekend. Abayeekera ba M23 balumiriza ekikolwa eky'obutujju kibagamba nti nno ekyakoleddwa ab'omukago ssaako ne gavumenti ya Kinshasa eya Felix Tshisekedi kigambibwa nti n'abantu 10 mu famire be bagenze maaso n'okutugumbulwa gwa ali yampuliriza. Abayeekera bano bagenda maaso n'okulumiriza bonna bakolaboratinga ne Congo gavumenti ya Congo okubanga beenyigidde mu kikolwa eky'okutta abantu 10 mu famire emu. Bino nno byabadde mu Nyiregongo territories. Kino ne kilocatingiddwa mu Volatile Eastern Region. Kilocatingiddwa mu Volatile Eastern Region mu Democratic Republic of Congo. Kuno nno okutta okutugumbulwa kwabaddewo mu kiro ekyakeesa nga April 4 nnaku z'omwezi awo nga 4 5 25 mu Kazana village eyo mu Lasio groupment mu lokoso wabeera abatuuze. Wabula local source yeegamba reporting anti victims omwabadde abazadde abaana sako ne extended family ba family members bonna bagenze maaso n'okubanga batugumbulwa nga bakoleddwako obulumbaganyi mu nnaku ezo. Okusinziira ku bawa obujulizi ba witness bagamba ezabadde nga ssaawa 3 ez'ekiro obutemu bwakoleddwa oba obulumbaganyi bwakoleddwa ku famire eno. Wabula abasse abeenyigidde mu kikolwa kino eky'okutemula bikyali unclear tebinaba kubanga bitegeerekeka kubanga tewannaba kuba kuvaayo kibinja kyonna kikireiminga nti kyekiri mabega w'obuvunaanyizibwa obwo. Gavumenti ya Mwami Tshisekedi eya Democratic Republic of Congo etula mu Kinshasa tennaba kuvaayo kubanga ekola official statement ku incident eyagenze maaso ku nnaku lw'omukaaga ekiro newankubadde abayeekera ba M23 bo balizinze da statement nga bakonfaminga nti okutta kuno bakunenyeza era bakulumika ne gavumenti saako n'ab'omukago bakolagana nabo bagenze maaso n'okubanga balesa omutima ogw'ekitujju. Nga twogerako n'omwogezi w'akabinja ka M23 spokesman Lawrence Kanyuka agamba nti nno okulumbaganye buno bwagenze maaso ne bukolebwa nga amagye g'eggwanga erya Congo n'ab'omukago balabye advantage eno okusobola okulaba nga bablockinga ba M23 mu regions ez'enjawulo okusobola okulaba nga beeresinga aba civilians entambula yaabwe nga bagikugira. Kino nno kyabatwalidde omukisa okuba nga bagenda maaso n'okuba nga bakola obulumbaganyi ku batuuze kuba badde bamaze okublockinga amakubo agasinga. Era abayeekera bano aba M23 bagenda maaso n'okugamba nti nno gavumenti ya Kinshasa yakozesezza omukisa gw'okublockinga abayeekera bano aba M23 nekola obulumbaganyi ku famire ezo. Kanyuku watu waagamba wabula agamba nti olw'okubanga embeera ekyagenda mu maaso mu territories ezimu zitufuga jjukira nti nno bino byaguddewo mu territories ezigenda mu maaso n'okubanga zifugibwa abayeekera bano aba M23 eri mu Kinyanyirondo mu region abayeekera gye batwalira ddala control obulumbaganyi buno oba ettemu lino gye lyabadde kati bali awo
tebamanyi ani waakunenya wabula aba M23 bavudde ne bagamba okunoonyeza kugenda maaso tulabe ddala baani abakoze obulumbaganyi ku famire eno wabula bo bagamba ti gavumenti y'eggwanga eya DRC egenda maaso n'okukola ebikolwa nga bino ku batuuze baayo okusobola okulaba ng'ebasibako erinnya ebbi n'okutattaana ekitiibwa kyabwe nga bo abayekera ba M23 nti be beenyigidde mu bikolwa ebyo wabula bo bagamba bo banoonya mirembe bagenda maaso n'okuba nga banoonya mirembe era balwanirira for their rights balwanirira ddembe lyabwe tebaliiwo kuteeka conflicts na kutemula abantu mu Democratic Republic of Congo jjukira abajaasi bano baavaawo ne bagamba nti no mu revolution eno gye balimu abantu babeetaagira ddala okuba nga babayambako basobole okuba nga bateeka enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti no obusosoze bufuususe mu gavumenti yaabwe tebalikogonizingirwa nga bannansi b'eggwanga eryo era kye kisinga okuba nga kibatabula omutwe n'okubalwanya jjukira bino bigenza okugwawo mu Democratic Republic of Congo nga bayekera ba M23 kye baji balangire nti wiiki eno bagenda kuba nga baddawo mu kibuga Doha eri mu Qatar basobole okuba nga bamaliriza enteeseganya z'emirembe z'okuzza emirembe mu ggwanga erya DRC gwe mukwano gwange leeyampuliriza jjukira nti nno bano balumikika n'amagye g'eggwanga erya Rwanda okubanga bakinga okusobola okuteeka conflicts mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo obadde muwuliriza mulungi nnyo obale kwekumira ku Yugi Update TV gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwenga mbaagala nnyo era mbagaliza olunaku olulungi yes nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpaji luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK abali mu South Africa abali ku muliraano mu Kenya Nairobi abali mu Canada abali mu Dubai mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV kakati nno era mu ngeri yeemu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel so mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi weewaawo naawe gwe atanema kuba nga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba nga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba nga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba nga ofuna notification message buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze okuki ekituufu kyateekeddwa okukola bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti so si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe
musobole okutangaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga gwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.